gwantwalira ebbanga ndowooza lya mwaka nga mpanga engatto buli ngatto eyogera bw'ogikwata decide zene ddiba lyogera n'eryeri lyogera simanyi oba kyenjogera kuba nakitegeera nange ndaba ngasse amaliba googera ku nsi kuno teri kitayogera kagube guno muddo gwe tutuddeko gwogera kagube muti ogwo gwogera teri kitayogera abantu bangi nga ebyama bagamba kweka ebyama naye gyokumukweka ebyama ate gyokumu okwetta kubanga singa oyogera ebyama osobola okwesumulula kubanga olumu oyinza olowooza okweka byama naye nga tewali byama byokweka nga tebiriiyo kati olwo ntandika okusomesebwa emisambwa gisomesa n'ebibuuzo n'otuula emisambwa gisomesa kimu ku kimu eno ensi yonna nga bw'ogiraba ejjudde emyoyo egitabalika wawulirako ku story gye bagamba nti Nambi yava mu ggulu ne Walumbe ntuufu ntuula naye ezo zaali story ezaleeta sitaani ku nsi kambabuulireko mu Lubaale bayibuli bagisoma ne Kurani bagisoma era ne Masabu mwebiri ne mu lusozi lw'Ettanda mwebiri Kurani ne bayibuli mweri era nze bwe nabiraba ddala nga ntuuse ndi luddawa ndi waka Kurani bagirina gyeri bw'ogende wa Nambi ne bayibuli ekola ki bagirina naye ebintu ebyo byakubuzaabuza era n'ennyimba z'eddiini baziyimba nalina emisambwa 900 nalina amayembe gesimanyi kubanga nze natuka ekiseera nga maze okweyawula kooli ate nenfuuka omusawo manyi Lubaale akolebwa ebintu biringa oba bina akolwa abalongo nakolwa amayembe nakolwa emizimu nakolwa n'emisambwa ebintu bina wabirina nali mbirina ne bayibuli bwe nali ngibikkula omundi ogwasooka ogibikula nabikkula mu Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga nga Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu kati ate nze mu Lubaale gye nali ndi nga bagamba bulamu ye kabaka ng'era Yesu manyi gwe musambwa gwe bayita ki bulamu era ekyo bangi bakimanyi nti yani nti ye bulamu naye ekyo nzize nkibategeeze nti si ye yensonga lwaki abantu abamu banywa amazzi nayiwako wa ku ttaka nga tannaba nakunywa asobola kuyiwako luddawa ku ttaka abakkiriza nti nze nzikiriziganya n'abaana abaafa kabonero akalaga nti nze sikkiriziganya nani embalaba nzikirizanya n'abaluwa naye nteralaba nnyo abanywa kabbiya bakasumula nayiwako anti kyakakasa nti n'abafu banywera kwani wano kiringa bw'onaakubira omuntu essimu n'agikwata aba akola callingi ene bakolingi okuzuukusa emizimu gyonna egyava kuba siggwanywa bwayiwako bwati ategeeza mujje mukole ki munywe kati sitaani bwakulaba ng'okyuka oyagala kudduka kubanga ye alaba ekiri munda kati ye bwakulaba ng'oyagala kukyuka ng'agamba onaleka ntegedde ng'otandika okufuna ababuulizi b'enjiri naye ababuulizi b'enjiri bonna b'ofuna baba connected ku ye Jeremiah ate gyontwala nga wakambwemu anti kati wali odduka mu kisenge n'osibira mu ddiiro wali wenkugamba odduka mu kisenge bantu bangi bendaba n'okulaba nga balokole nga tavangayo nagamba nze nalokokera naye yatula obulokozi naye nga gwayogerako omusumba we nga sitaani just yaluka mu luko yategera nti ono omuguddemu ntojja mmutegeera osobola okulaba no Sami ng'oli mulamu naye ng'emmeme eyo yatwalibwa yasibibwa kati mu nsi ey'emyoyo eyo mu magombo obaayo naye ngeno mu bulamu weeyagala bulamu butambula bulungi akamotoka ovuga embeera ki simbi naye nga mu mwoyo oli musibe kati ekyo sitaani akikoledde nnyo ate mu balokole
amaloboozi bannange waliwo omwoyo wa sitaani n'omwoyo wa Katonda. Ekyo kikulu. Waliwo omwoyo wa sitaani. Omwoyo mutukuvu. Ate kali akasajja koogera. Sitaani. Maama, sitaani ayogera. Eddoboozi lye nga yakutuddeko nga tomumanyi. Okakasa ddala nti mutubu wafuna Katonda omulamu. Naye nga tonnamufuna. Nogamba nze Katonda wange waliwo yaŋŋamba nti nze Sami ndi ku level Katonda mukwano gwange nnyo nti ne bye ŋŋenda okwambala mugamba naŋŋamba ekyo kijjeemu yambala kino neŋŋamba ate ono nga mutuukirivu nnyo waliwo akazannyo makkati awo akatanabategere. Bwe twogera amayembe twogera ekitundu ekikuumi ekisirikale. Amayembe makuumi okusinziira mu Lubaale. Okusinziira mu Lubaale. Ate emisambwa gyo gye gigaba obuyinza oba amaanyi. Kati amayembe gakuuma embuga z'emisambwa ne zikuuma abandi badde abazzukulu baaki nti so buli lwotegeera omusambwa ng'omu n'ogusembeza gujja ne bataliyani namba ey'amayembe agagikuuma ate era gubaako n'emizimu emirala. Kale ate abalongo baba baana, waliwo abaana abalongo abazaale n'abatonde. Kati gwe walina baki? Nali ntambulira mu byonna kubanga nze nali ntambulira mu sooka. Ate ekyokuna ki? Ekyokuna giba mizimu. Mizimu gye giriwo ate? Anti emizimu gye giba gyasamira Lubaale okusinziira ku ngeri gye babitambuzaamu. Kati natuuka essira nemba nga guledi y'amazzi nagivaamu nkozesa kibatu. Otya? Ng'otunula bw'oti n'olaba ki ekyetaagisa. Mu kibatu muno? Mu kibatu muno. Okimanyi nti kankutemetemera akantu ako katono nnyo. Omulokole yakalokoka tasobola kulabirawo mu mwoyo. Kituufu. Kituufu. Yeetaaga emitendera. Mwayita okulaba muki? Mu mwoyo. Atuuka essira n'aba nga aloota birooto. Steps. Natuuka essira n'aba nga asoma ku Bayibuli eyo naye nga n'ebyasoma tabikola ki? Tabitegeera. N'atuuka ekiseera n'aba nga asobola okuwulira ku ddoboozi namanyi kati kino kya Katonda kino si kyaki? Kino kya Sitaani. Kati nange bwento bwe nnali. Kambabuulire kyobula abantu nnyo basabire nnyo bizinesi zaabwe n'abaana baabwe. Mu nsi ey'omwoyo nga wali wamerawo n'ensiko tewali alabawo nti waliwo ne batunda. Naye wano mu nsi eriwo wano olwaleero gy'otunako bwe tunolaba nga kituufu olaba capati weeziri naye nga mu nsi ey'omwoyo bali tebalabawo. Agamba nagendanga ku poloti we nagula ettaka nga sirirabawo nga nabo bazimbawo naye ng'ettaka weeriri just oli abakukutte maaso.